Embeera ya Ssaabasajja Kabaka etandise okwewanisa abantu emitima egenze mu maaso ate n'okusajjuka. Amawulire ge tufuna okuva mu bitundu by'e Namibia gatulaga nti Ssaabasajja Kabaka embeera ye si nnungi wadde tewoomesa nnakawuululu, era twongera okumusabira ssaawa yonna bantukuba ebirango. Naye nga lwaki tuba bwe tutyo, era nga lwaki Ssaabasajja Kabaka waffe n'atuuka mu mbeera eyo? Abasajja bano ddala twabakola ki, oba balina mutemwa ki mu ggwanga lyaffe bano abajja okusaanyawo Ssaabasajja Kabaka? Era lwaki bagenda mu maaso n'okukola effujjo bwe liti ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka? Tulina okukkiriza nti Ssaabasajja Kabaka buli muntu yenna alwala, naye waliwo ekisukka, waliwo ekigenda beyond, waliwo ekireetera abantu okweraliikirira, waliwo ekituleetera okubuuza ebibuuzo ebingi ng'ate munnange ansa ntono. Ebibuuzo byo bingi naye ansa ntono. Naye tulina ekibuuzo ku mitima gyaffe nti ansa ezo ziryanukulwa ddi? Ani agenda ozzaanukula? Era ddi? Baganda bange, mikwano gyange, twongera obajjukiza nti byonna weebiri byonna bituukawo, naye obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka bukulu nnyo gye tuli, era tulina okukkiriza nti Pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nga bwe yayingidde mu nsonga zino, tumanya Ssaabasajja Kabaka anaanulwa, Ssaabasajja Kabaka ebintu bye binaatambula bulungi era anaakuma okubwabo bwe, kubanga baabo abatuvumbuzi, baabo abaagala okumuggyawo, munnange obulamu bwe tebabwagala era tebabulabamu nga value. Bo balowooza nti be bali okuba n'obulamu bwa wano, naye Mukama atalya nguzi ajja kuwulira essaala zaffe, ajja twanukula. Ssaabasajja Kabaka ajja kusuuka. Tulina okukkiriza, kubanga ate bwe tunajjawo okukkiriza tuba kigenda kutambula. Baganda bange, waliwo omutemu eyajja mu lubiri, omukyala Nabbosa oyo ne bagamba nti yatta Kabaka taata wa Mutebi. Bannange tobaako kyewakana, kubanga ono omukazi bannange nedda. Naye Katonda ono atalya nguzi, Katonda ono atalekulira baana be, Katonda ono atunuulira n'agamba nedda, ono mukyamu, ono mutuufu, naffe alituwulira era n'atusaasira. Kyenjagala okwekalikinga n'omuntu ali eyo yenna bw'oba ofa oba weefiiriridde nga ggwe, bw'oba kusiba baba okusibye nga ggwe. Njagala tujjewo endowooza eno nti ebintu bya Kyagulanyi, ebintu bya Bobi Wine ne struggle si yange ng'omuntu, bwe manfudde n'eggwanga lyange nze ng'omuntu. You need to have conviction as an individual, because we have an equal share in Uganda and equal responsibility. Njagala nnyo ffenna tukimanyi baganda bange, totunuuliranga mukulembeze omu n'ogamba oyo yagenda obitukolera. Nedda, ffenna tubyenyigiremu ggwe ng'omuntu individually. Y'engeri gye tujja okusobola okulinga abakulembeze abo accountable, bamanye nti bakolera abantu, ffenna tukolera abantu. Ndowooza nti ekyo neetaaga okiteeka mu context. Basewo ne bannyabo, Mukama mulungi olw'obudde bwonna. Amiina. Njagala nnyo balamusaako baganda baffe abasiraamu, assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukulike Idi baganda bange. Yaja si yaleero nekyo tugikubedde abo bannange muzikirize mbayozeyoze okutuuka ku Idi ne bataata bannanga bali wano bayozayiza okutuuka ku lunaku lw'abataata in the American version. Our friends, our brother from Congo and our brother from Zimbabwe, we salute you, we share your plight, but we believe, like the great Kwame Nkrumah said, that no place in Africa will be free until all of Africa is free. Because our freedom is interconnected and our suffering is interconnected. Once upon a time, the South Africans were in Uganda running away from their country. In the same way, you are in South Africa running away from your country. So our freedom is interconnected. Muzikirize bannange nteeka ekitiibwa mu baganda baffe ababiri abatugendako, gye buvuddeko twafiirwa muganda waffe Nyandola.
kitalo nnyo kitalo ddala ne tufiirwa muganda waffe ow'e Dabani mumujjukira bulungi Tone naye yatufaako Mukama abawumuza emirembe nnyo tukyagenda maaso okusinkana kuno kiraga nti omulama gwe baali bakkiririzaamu tukyagutwala mu maaso engeri gye tusinga okwetaaga okubasaamu ekitiibwa n'okubajjukira. Twongera n'okusabira mwanyinaffe omulwadde Betty Nakalembe mukulembeze munaffe wano mulwadde tusaba Mukama amusuuse tumanyi nti ajja musuusa. Baganda bange ze munzikirize nyongera obeebaza okusinkana ne mukkiriza tumujje tunyumyemu nga ne be tunyumya terinyuma binyiza n'okunyiza. Twasimbanga okujja nga tusinkana nga tukuba muziki ng'okubajjuza bwe muti muba muze kuba muziki muba muze kunyumirwa muyina emirimu gyammwe obudde nti time is money. Now this is the real meaning. So mwebale kwayo obudde bwammwe mwebale kwayo sente zammwe because time is money. Mwebale kubeera soba okujja ne mutuula tetuli mu kuba ndongo tetuli mu kunywa bia but we are talking about stressing things matters of our country. Thank you very much. Mwebale ddala mwebale na kwagala Uganda noyambala jazenga eriko Uganda ne tujja omulamanga is about our country. That is something very very important. Tekyabeerangawo bonna baali balwanira enkyukakyuka e Uganda tewabeerangayo youth chapter west tewaliyo conference with South Africa London ne bannayuganda mwazukuka omulundi gumu. We thank God for this. Thank you very 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 much. That reminds me of a story. There's a story kakasa mwena mutegero oluzungu. I'm trying to mix with English so that our brothers understand us. There's a story that Aronda Nyakalima told to us some time ago, that while they were raiding Congo, going to Kisangani to rob, you remember recently the International Court of Justice sentenced us to pay more than $250 million to Congo because the Ugandan army robbed the Congo. Bagena ne babba gold ne babba embao ne bareping abakazi. Now we have to pay that money. But this general was telling us a story that while Ugandan soldiers, these generals were advancing towards Congo to plunder, to steal gold, to steal timber, to steal all the precious minerals. The young people of Congo were in a bar, were in bars dancing to Dombolo ya Solo. The soldiers could stop by, drink with them, party, have girls, and then continue to plunder the country. The young people there were sitting, watching, not even knowing that these people are plundering their country. So the first step to liberation is waking up. I am sure Museveni and his fellow thieves don't think that today. Nkakasa Museveni ne babbi banne tebasobola kubeerawo ne balelaxinga nti bali mu kunyagula Uganda abavubuka musirise. Nedda, we are in South Africa. You're supposed to be working naye tusinkanye tulabe engeri gye tutaasa Uganda. Mwebale nnyo mwebale ddala. Kino kiwa essuubi ery'amaanyi baganda bange nnyo. Ensonga lwaki twaze e South Africa twabadde tuze twayambiddwako mikwano gyaffe aba Friedrich Human Foundation kuba buli mwaka tukola human rights awareness campaign. Kati twabadde Johannesburg nga tugezaako ku attractinga the attention of the international community about gross human rights violations ebigenda maaso e Uganda. Twasobodde okuscreeninga firimu yaffe kuba firimu eyo documentary sinti twagenda wali tuzanye firimu twakunganya bimukwata n'amasimu gammwe bimukwatirawa ne tubikunganya byonna as one piece of evidence. Kubanga kya mukisa nnyo okubeera nti tumanyi ebitakinga attention. Back in the days babbanga ensi yaffe kubanga ba politician bajjanga nga oba tolina suuti oba toyogera luzungu luli straight oba tolina degree oba toli intellectual tebaku expectinga kumanya ebikwatagana ku ggwanga. So Katonda yatuzuukusa ffenna bakinyonzi abayimbi nga ffe badijje abakola mu masawo nga gundi oyo n'abalala ne tuzuukuka omulundi gumu ne tumanya nti oba olyani Uganda ekwatako ffenna ne tuzuukuka. So ne tukuŋŋaanya one piece of evidence that is going to forever stay.
kyetwade tuze basebo ne banyabo okukola wano. Naye ndi musanyufu nnyo tinammwe mutwadde omukisa okubasinkana. Kinkakatako basebo ne banyabo kubanga najja wano ne mbasaba obuwagizi ne mumpagira nengenda ne tuwangula Museveni. Era nkibagamba no fear of contradiction. Tinjogera namwe nga president wa Uganda yennyini owala. They cannot question it. Kubanga bokyogera nga toli bakusiba ne bakugulako omusango gwa treason. Ne Museveni atya n'okuntya. Kubanga byali musibidde tyabokibeeramu. Naye engalo zonna mujja zikuba basebo ne banyabo saagala just exciting. Njagala mumanye ekyo kibagamba mujjukire bakyogera nga basaaga nti yawangula si yafuga. Kubanga tetuplaningangako kubafuga twapulaninga bakulembera ffenna tugende mu sije twayagala okutuukamu. Tetunaba kutuukayo, it is not yet Uhuru. As we speak right now basebo ne banyabo bakyawamba abantu baffe. Baganda baffe ababuzibwawo tebalabikanga bakibalama nabadde ne mukyala kibalama tugezako creating awareness internationally taddanga mukulabika. Muganda wamwe Bobby Yanga akyali mukomera awatali musango. Muganda waffe Latif Madoyi akyali mukomera kubanga yatungira olugoye olwanyiza Museveni ze ndwambala kubandika attention tebalina kye bankola naye Latif ali mukomera. Mukulu Kiruba tusanyusa okulaba basebo. Oyo promote yasooka okutegeka concert yandeeta wano. Baba tukwenda ino. Bringing you back to the situation back home. Tuli wano. Tuli mu diaspora. Naye embeera si nnungi ewaka. Mwena musasula emisolo n'obaako ky'osindiise Kampala n'ennyumba ze mwazimba nazo zisolozebwa omusolo naye omusolo bubbibwa. Muze mulaba baganda bange nti Museveni gavumenti ye yakubba bubbi akozesa biliyoni zikunuukiriza mu 3 olunaku. Tekikirizika naye nga kituufu. Mulabye sente Anita Amongo ne banne ze banyagulula. Mulabye nti bakozesa n'abamu ku baffe okunyagulula eggwanga. Teyo embeera gye tulimu basebo ne banyabo. Kibaremindinga muleme temukireducinga ku muntu omu. No, temukireducinga ku muntu omu. Yes tiwawaza amatu n'owaffe bw'ababeeramu naye owaffe bamukozesa katono. Museveni kugambye alya 3 billion every day. Ani alya? Mukitegera baganda bange. So tembeera diverted. Uganda yaffe batubbako bingi nnyo. Sente solozebwa mu musolo baba 10 trillion every year. Oba mukitegera kyenjogerako. Trillion erimu billion 10. Kati baba billion omutwalo gumu buli mwaka. Naye nga tomuvugirako engalo enguudo muvugira ku za binnya. Esente ze baba buli mwaka singa ozikunganya just emyaka 3 ezo sente sobola okukola road network yonna eri Uganda. Enguudo ng'otaddeko n'olwewammwe eyo ekisowero ogambye bayitayo ekisowera yonna road network ya Uganda tulina kilomita 360 ku sente zibbibwa obubbibwa singa emyaka 3 nga tulina gavumenti erespectinga sente y'omusolo ezo sente zimala okukola enguudo zonna eziriwo naye tekikolebwa bwe kityo ate tekigenda kolebwa bwe kityo bwe biba tebikyuse. Mulaba nti bava ku ekyo kati bajja ne babagoba abantu ku ttaka byava eri mu byalo kati biri ne mu kibuga. Mulaba obuswavu mulaba bannayuganda bannamwe kati bannayuganda abakunuukiriza omutwalo families 10 tebalina we babeera naye era bigendagenda mu maaso bwebityo. Saagala kujja nnyo wano ne mbabulira ebizibu ebiri e Uganda kuba namwe muli stressed naye era kiri important okubijjukira. Njagala nnyo okukozesa ebigambo bya muganda wange Kamya agambye waliwo essuubi erisooka mmwe. Tuli wano basebo ne banyabo mwe mutegerera abantu bangi nnyo ekigambo kyoyogedde bangi abajja ekiwuliriza si wano wokka naye newaffe Uganda kubanga bangi boolabirira naye ng'ogyeko n'ekyo bangi abakukkiririzamu kuba gwe oli mu nsi ekulemberwa obulungi. Bannange muli wano mulabawo ensi yaffe eri equally rich ngagga nnyo tusobola gitransforminga.
Mulabe engeri gye muyisibwa. You don't want to be called kwele all the days of your life. The next president! Oyagala kituukemu. Mukola ab'emyaka 2 mujja kutuuka mu 3 abasatu mujja kuyingirana. Abaana mujja kuyingira 5. Bwe mutyo ojja kwagala okuddayo ewaka. Naye Uganda kijja ogenda okuddayo tu. Oyagala okudda mu nsi nga ne bw'olwala tosobola kujjanjabibwa mu nsi yo. Abakungu bonna aba gavumenti babajjanjabira oba bazaalira Bulaaya. Kuba amalwaliro gaffe mafu gonna. So we need to fix our country, but there is hope. Hope number 1, nti ffenna weetuli. Ate tulina okukkiriziganya okwo titugenda kukyusa ensi yaffe. Nze mbenyumirizaamu nnyo baganda bange ab'omu diaspora. Mukoze omulimu gw'amaanyi, temulekerawo. Number 1, role yammwe, of course nyina okuba updatinga nti even ku international front tukoze omulimu at least okugenda maaso nti tusobodde okulobinga zino ensi zonna obutabeera part of the theft. Banange ekibisa Africa be bakulembeze ab'ensi zino ezaakulaakulana naye nga bakolaboratinga ne ba dictators. America ewamu $1 billion every year. Twagala zistopinga kuba tumanyi bwe bizistopinga bweziki then Museveni agenda kuba mukatu. South Africa ekolagana ne Museveni twagala kistopingibwe. Era eno government eya unity ekwataganye nabo at least tujenyamu abantu okujiganya nabo bulungi. Twagala tujje tubagambe South Africa, we helped you when you're fighting apartheid. Why don't you help us when you're fighting dictatorship? If you cannot help us, stop sponsoring our operation. Era tumanyi nti gye bujja Museveni tujja kusobola omusalako tent hooks ezituuka eno South Africa. Baba talina support ya South Africa abayongera okunafuwa. Babbi banne babadde akozesa okula abantu baffe baanita Mongo mulaba gye tugenze kusucceeding okubakola. Netageti yaffe esingira ddala ye Museveni, just like it is in Zimbabwe. That Zimbabwe played a big role internationally to see that their dictator Mnangagwa is sanctioned in the US and will be soon sanctioned all over Europe and other developed countries. Twagala tufune sanctions against Museveni bamusibeko nati. Bafrizinga ebyobugagga bwe okwetoola ensi yonna bamulemese n'okugendayo nga bwalwala balina ekyo tekimala. Twagenda ne mu International Criminal Court bino ebintu bibaupdatinga bibawa essuubi kubanga biwaawo okujja naye bwe kijja kiba kizze. So tulina essuubi ku bujulizi bwe twatwala mu kooti y'ensi yonna tine Museveni ekibaluwa kibakuntumye olunaku lujja kuba luli awo nakyo kifulume. Kitegeeza nti Museveni naye wonna waayitira mu ggwanga eryasayininga bweyo Roman Statute naye baba mukabajjeeke kabaka gwambo. Nyogeranga asaaga naye mbitegeeza ate mujja biraba. Kati mwe role yammwe eriki? Role yammwe ng'aba diaspora, first of all njagala basaba mubeere enlightened. Kikulu nnyo okumanya ekigenda maaso. Tetwandikuŋŋaanye singa temumanyi kigenda maaso. Njagala bebaza mwena ababeera ku social media mutambuza obubaka buli omu kukakasa abangi tugenze tubuuka step by step. Nogadde kyogamba bino bigenda maaso ewaffe. So making sure mu creating awareness. Tokkirizanga Munnayuganda muno okubeeraawo ng'emboozi za Arsenal na Man U. No munyumye ku nsi yammwe awo ewali emaali yammwe. Abakatuliki n'Abakristaayo Bayibuli yetugamba nti awabeera ssente zo we walina okubeera omwoyo gwo. Uganda yewali obusika bwammwe. Yewali ssente zammwe. Waki Uganda? Mumanye ekigenda maaso mu Uganda. Yengeri gye mujja tuholding account kuba n'abakulembeze bajja kujja ngaaze wano babagamba ebintu ebirungi bingi naye mubateekeko amaaso magateeke ku nsi yammwe temuzikiza temulekerawo. Be aware, mubeere knowledgeable. Ni musanyufu nnyo nti eno generation yekyuka mugoberera katebiri mu parliament bannange batubbanga tulobye mulaba amawulire but most importantly mugoberere ne ba whistleblowers kuba amawulire agamu tegajja byogerako bino. Nze eddoboozi yange tosobola diwulira ku CBS
tosobola diwulira ku TV ne radio ezimu. Lwaki? Kuba amazima amangi ge twogera ne gajja abantu emigaati mu kamwa n'abo be mubaddemu ekitiibwa. So make sure you are aware, follow up on these things. Abantu bangi babasirisizza, abantu bangi babasilensize, abantu bangi babase. Wherever I go, I try to make you understand that you need to be the Bobi Wine in your area. Please be inspired. Zina njawulo namwe bino ebintu tubikola kubanga bikulu baganda bange. Tubikola kubanga tulina obikola, tubyogera kubanga tulina obyogera. Nsaba eno message oberengo gyogera gwe omu diaspora wakiri kera ku macha truth. Oba kamfollowing ono omuntu ayogera ebintu bikwata ku ggwanga kansharinge abantu abataano mukaaga abanfollowinga babirabe. Bikola baganda bange. That is why Facebook is banned in Uganda. Facebook bagijjako e Uganda kuba yali ebalabisa. Tulogera ng'olulimi lwa ghetto ngo naye okulabisa kukola bataano kukola. Temulekerawo. Let us expose. It is after slavery was exposed that it was stopped. It's after colonialism was exposed or apartheid that it stopped. Yali film, it was a film, a documentary about apartheid and Mandela. A documentary that was premiered in New York in 1980 that brought the apartheid government down because the world now was awakened. All of a sudden say, damn, this is what's going on in Africa. This is what we're sponsoring. Remember, Margaret Thatcher declared Mandela a terrorist because they were either ignorant or hypocrites. I want to believe they were ignorant. So let us make sure we bring the damn truth in their face. Bring the truth to the face of the South African government, to the face of the British government, the face of American government. Tell them this is what you are sponsoring. They will stop. When they stop, Museveni will fall. When Museveni falls, we will be free. So temulekerawo ezo sanctions zebatadde ku Anita Amongo si mirimu gyange nga Kyagulanyiza oba bano ba Ibu oba bani. Even you, that tweet that you tweet on Twitter and you tag these people, that post you make on Facebook and tag these people, one by one, adding up. So don't stop. That's your role. You can do that from the comfort of your living room. Secondly, be involved. Be involved. Tukunganinga, tukatengo bongo. Besides social media, at least you live in a country where we have luxury. You have the luxury of demonstrating, of protesting for a right. Whenever there's a demonstration, join it. Femutu kamba tuiwewe mbili no waliyo ni tear gas nemigo. Go mubili go just showing up ateno mwekalakasa bwe munyumirwa no kunyumirwa. Mwekalakase baganda bange. Let the world see that these are not just words of Bobi Wine. Let the world know that you are pain. Bamanyeti namwe mwina pain. Temukiriza Museveni kulaga abantu dibyange. Museveni is trying to convince the world that I'm paid by white people to talk about the pain of the people of Uganda. Najalanga matya abo mbala baba bavuganya bali babisiyaga baba wa sente. Nonsense. So getting involved baganda bange. Bine bigambo njogera bireme kuba byange. Bwe kiba kikuluma nawe kyogere. But most importantly, show up. Mu supporting abantu abali mu struggle. Abali wano waliwo baganda bange bendabye babiri abao beranga ku social media kati bawanganguka wakabaddukawo. Omuno omulala wuno bano bali babanoonya batta era bannaabwe balinga nabo bakyali mu komera abalala baabuzibwawo. So bwaba batuuseeko, give them friendship, give them comradeship, not just here but everywhere in the world. Ate n'abaana bali ewaka muba supporting be musobola okutuukako.
naffe mutusupporting. Oba mwana omukubidde n'omugulira amafuta ng'ali ku mirimu gya NUP ali wammwe ku kyalo, get involved, send them to your villages. I cannot do the work alone. NUP alone cannot do it. And let me also say this, we are not a political party. No, we just have a political party. Tetuli kibiina kya bufuzi, just tulina ekibiina ky'obufuzi. We are a liberation movement. We are called the People Power Movement. NUP is just our political wing. But this struggle is bigger than the political party. Because even within our political party, you'll find people being used by the dictator. So let's make this bigger than a political party. Just like we should make it bigger than we that are leading it. Ekisembayo baganda bange, lobby for sanctions. Abasobola manyi mulimu mwe bali bakalismati era mbere in touch ne muganda African coordinator Jaja Ibu ne bakulembeze banafa abalala. Wonna wosobola okunokinga eddo. Knock the door and lobby from there. Details Jaja Ibu ajja kusharinga namwe nyinza obutagenda nyo mu details ezo. Ekisemberayo ddala mutukulembere wano tembirekera bano bakulembeze bokabe tuina. Show up tuina abantu abasobola otukulembera abalina ebirowoozo ebirungi. Join us brothers and lead us. Don't leave it to us. But I like to share with you the situation as it is back home. Neyanza nnyo okumpuliriza, nja kuba musanyufu okutekinga ebibuuzo gye muli kuba mba njagala nnyo okumanya ki kye mulowooza so that bwenzira ewaka nimbaako ne byenjogera nga njogera for power, our power, people power. Basebo ne banya batutuuleko. Webale nnyo President. Basebo ngenda kusaba mukulu Mugalasi